Zaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza oba ng'otuwuliriza weebale kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Paul Kagame Rwanda si birungi, ebya Paul Kagame si birungi olw'ensonga nti nno gavumenti amawanga ag'enjawulo gasazeewo okumpozinga sanctions ku gavumenti ye olw'ebyo olwa conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nonno kigambibwa nti conflict zino ezigenda mu Eastern Democratic Republic of Congo zibaakingibwa n'omwami amanyiddwa nga Paul Kagame Rwanda ne gavumenti ye ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Era kino Felix Tshisekedi akyogera lunwe nti abayeekera ba M23 babaakingibwa amagye gano aga Kagame aga Paul Kagame. Era mu bufunze Paul Kagame Rwanda yagenze maaso n'okubanga abaakinga abayeekera bano aba M23 okusobola okulaba nga bateeka olutalo ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku Yugi Updates TV kosinza oba ng'otuwuliza gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otwegattako. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Kaakati amawanga kigakoze kwe kuteeka envumbo n'akazito ku ggwanga erya Paul Kagame ne gavumenti ye nga bagenda basanctioninga ssekinnoomu oba gavumenti ye yonna. Ebimu ku bibakoze ku sanction zino bagamba nti zigenda kubanga ziyambako okubanga zikomekkereza olutalo luno, okubanga zikugira Paul Kagame obutaddamu ku baakinga bayeekera bano ba M23 basobole okubanga ba withdrawinga troops zaabwe mu Democratic Republic of Congo olutalo lusobole okubanga lukomekkerezebwa. Ekirala kye bakoze bagamba ezimu ku sanctions zibataddeko mwe muli eya embargo eno nno nga yeegendereddwamu okubanga basanctioninga eggwanga erya Rwanda obutaddamu kwenyigira mu military corporations naddala okubanga baexportinga equipments ozitwala mu ggwanga erya Rwanda. Bagamba nti no kino kiyambeko Kagame obutasitula equipments zino zitwala mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo asobole okubanga backinga abayeekera bana ba M23. Ekirala kwe kutaddamu kwengejinga mu military trainings ez'ebunaayira amawanga gano tegagala kuddamu kubanga providinga training zonna zaadigakola ku ggwanga lino erya Rwanda okusobola okulaba nga bakomekkereza olutalo olugenda mu maaso mu DRC ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Tebakomye okwo bagambye nti nno n'ekitongole ekya United Nation kigenda mu maaso n'okubanga kigobamu Rwanda. Jjukira nti nno United Nation Peacekeeping mwe muli amawanga ag'enjawulo ne Rwanda nayo mweri. Bagambye nti ne banaagobamu Rwanda n'obutaddamu cooperatingira mu UN kijja kubayambako nnyo ne revenue okukendeera abadde agenda okusaasaanyizibwa mu magye agagenda maaso n'okutrainingibwa mu United Nation naye nga baggwanga lino erya Rwanda. Ekyo kisobole okubanga kisobozesa Rwanda okuwithdrawinga troops zaayo okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo basobole okulaba nga bataakiriza embeera eri genda mu maaso etujjira mu Eastern Democratic Republic of Congo okomekkereza olutalo. Newankubadde ebyo byonna biri awo abayeekera bano saako ne Paul Kagame bo babyegaana bagamba nti nno ebya Paul Kagame okubanga babaakinga tebabimanyi. Ne Paul Kagame abyegaanya agamba nti nze munsibako matugambuzi kundiisango nze si baakinga bayeekera ba M23 abayeekera abo baasiisidde eyo decades emyaka n'emyaka nga bali mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo n'abagamba nti Rwanda erina ebizibu ebimala kuva eri mu 1994 Rwanda genocide ate kati nammwe mutusibeko obwo obuntu obutono. Yejjukira nti nno yavaayo n'agamba nti nno abayeekera bano aba M23 batandikira mu ggwanga lya Uganda ye bw'agamba. Era mwami we Yoweri Kaguta Museveni yasinga otegeera ku nsonga zino eza M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Jjukira nti n'abayeekera bano bo bagenda beexpandinga nga bagenda maaso n'okubanga bongerayo territories zaabwe okubanga batuuka ku bitundu ebyenjawulo bye baali tebasuubiramu. Bali mu bubatu balinga abajaasi 200 naye muganda wange bagenda mu maaso n'okubanga bakaabya eggwanga lya President Tshisekedi naddala gavumenti ye
gwali yampuliriza oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango tuliriza gwayagala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu osobola kubanga otwegattako mukwano gwange ali yampuliriza abulanse mbagaliza olunaku olulungi mu sharinge mu commentinge. Yes, oli ku Yugi Updates TV ko sinziro kubanga otuliriza gwe mukwano gwange yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange kuyambako nnyo kuleetera notification message bwe wabanga aliwo information yonna gye tutaddeko ate buli wo subscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, namwe abali mu Rwanda, Kenya, Nalekani, Menyani, namwe abali mu Asia, matumiddeko nnyo mwe bali kwekumira ku Yugi Updates TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jjangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateereddaawo ya noti 726 noti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaaza ogikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogwogenda okuwa gwogenda ottiikinga gwe gwolaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo gwolaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono wabula saasira ku ggwanga lyo osaasire ne ku zadde lyo osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga babeere nga batambulira ku mazima nga bayimirira ku mazima nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo
ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV mwebatana subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.